Juliet Nambinamudu akulira ebyenjigiriza n'ebyensoma mu kitongole kya KCCA atugambye nti ekikwekweto kye basawo ku masomero agasomesa abaana mu luwummula kitambulidde bulungi wadde ng'obulumira tebwabuzeemu. Namudu agamba amasomero 34 ge gasangiddwa nga gasomesa abaana mu luwummula luno mu magombolola 5 agakola ekibuga Kampala. Kiki kye balina okukola n'okubawa ebbaluwa eva ewange ebajjukiza kye balina okukola. N'olwekyo ndi musanyufu nti abaana abo bonna twabayambye okusobola okulekerawo okujja mu masomero ago. Namudu atugambye nti nga ttaamu ey'okubiri tennatandika wakusisinkanamu n'abakulira amasomero ag'enjawulo okuddamu okunyikiza ensonga eno. Ttaamu enetandika ngenda kubeera ne meetings n'amasomero gonna mu different categories. Ntero okuva last term meeting amasomero mu mitendera, primary government, primary private, secondary schools. Ono ayongerako nti ekikwekweto tekigenda kukoma ku luwummula luno lwokka wabula kyakugenda mu maaso mpaka bwe banaatuuka ku kigendererwa. So mu meetings ezo ngenda kubeera nga nyongera okubajjukiza n'okubabuulira ki ekijja okubaawo babeera tebawuliriza. Tulina n'omusomesa omu gwe baakwata era naye ne bamutwala ne ku poliisi kubanga yali tawuliriza mateeka gano. N'olwekyo campaign yatandika bulungi era ekyagenda mu maaso era ndi musanyufu nti amasomero agasinga ndoza gategedde tuli very serious. Namudu kyokaganya okwasanguza amasomero kiddala agaggaddwa. Olusoma olwokubiri lwakudda mbalaza ya Sabbiiti ejja wabula ng'ekitongole kirowooza nti ekikwekweto kino tekyaleetebwa mutima mubi wabula okutaasa obulamu bw'abaana basobole okufuna obudde obuwummula.